Kigundu tugenda kudda tuddeko wakyeyune naye nga tunagenda mu kuwummula kati tusooke tusabubaka bwa bannaffe okuteekamu ensimbi nga abajanali schools Bombo ne Kabalagala mubawagira omwana awali alinga ali mu America. Stanbic Bank Stanbic Bank guno omwezi guno omwezi bagenda kuddiza naddala bakasitoma baabwe n'ebitongole ebiwagidde bagwize love month bakukyayira era bayinza okutonera ekirabo bayinza okuwaka donation konna naddala ebitongole ebibawagidde ebikola nabo business era guno baguyita mwezi gwa kwagalana love month bagutongozezza eggulo gaye kukyagenda maaso paka October ate nga n'omuzadde atannafuna fees tuli mu third term abaana bagenda kuyita omwana talema okukola ebibuuzo nga weekwasa nti olina ssente Stanbic Bank yataddewo akadirisa bakuwolerawo eza fees teziriko obukwakulizo afiyego egambye etya tetutema bibira twagala obutonde tukolerere obutonde tugume obutonde buli kyonna kye tukola tubere mukwano gw'obutonde tuwagazisa abaana baffe tuwagala obutonde kubanga kati kusomooza ensi yonna kw'erina ekibugumirize ekiri mu nsi kati omulabe w'ensi kati si mundu masasi kati omuntu gwakosa obutonde ye mulabe ye mundu ennene esinga kati okukosa omuntu. Kale tukomyewo obubaka abuwedde twabadde tugambye tuddayo wakyeyune ng'abaliriza atema omusajja w'emyaka omusajja oyo olw'okuba kunze ayise mu kusoomooza kwonna omusana gumwokezzaako n'enkuba n'envuuza ne zimuluma ate era ne ku suuti n'ajambala byonna ng'abituuka kati attuludde ensi emuyiseemu tuyinza okutandika okugamba nti gundi oyo bw'ayogera ekigambo kiwulirize tuli mu myaka egigamba nti Uganda bw'eba yeeyogedde wuliriza alina ensonga kubanga byonna ebyafaayo bikulaga nti byonna abiyiseemu ebirungi abirabye n'ebibi n'abiraba waba bagamba nno obukadde magezi naye ate waliwo era enjogera egamba nno n'abasiru nibo bakaddibwa ekyo kibeera kitya ngoli bwegamba ndi mu Uganda n'omusiru n'atakola alya kubanga n'abasiru nabo bakola naye ey'abasiru bakaddiwa kubanga bakagyongerezaako kubanga baba batusooka baamanya nti omuntu Katonda wakuyambira n'okaddiwa ekigambo kino ekyobusiru kiyinza okuba tekikyaliwo kasita akuyamba n'otuukayo kubanga oyinza okuba nga watandika oli naye ensi n'ekulaga bwetambula ogenda okutuuka mu kukaddiwa ng'ozzeeyo n'ofunayo ku magezi amatono. nina ebintu ebyenyinatuwezeza emyaka 62 nkiwa tulina ebintu tulisogenda tuyiga kati nga enguudo zaffe weewaawo amakubo mangi mu bitundu by'eggwanga bagakoze gakola si malungi naye Kampala tulina Kampala wankaaga mwebira Buganda yaleero tulina ebifaananyi ebimu bye tulaba makkati gwa Kampala mu 62 63 nga twakufuna obwetwaze ne Kampala kati amalwaliro ebintu kabisa emabega amalwaliro weewaawo leero mangi naye obujjanjabi bwebananyini n'ekyokubiri n'omuwendo gw'abantu gukoze ki gweyongedde era bakozesa gweyongedde kati pesha y'amaanyi Uganda amalwaliro agaliwo nga mulago abantu bangi bagambanga nti noedde wagendanga emulago n'olya ennyama ku kyemisana ng'oli mulwadde ekitego ne bakuwa enkoko naye kati kikyasobola kubanga tuli bangi naye nze nzikiriza kubanga edda abantu mu malwaliro bali agabulungi okusinga ne ngeno omuntu bw'otandika ng'oli si bw'ofaanana ng'owasizza ate era si bw'oddamu okufaanana ng'ozadde abaana sinakiri Katonda bwakuwangaza n'ofuna n'abazzukulu Katonda n'akuyamba n'obeera nabo era toteekwa kuba kyekimu eyali alya ekkiro otatandika okutemesaayo akakoweka so ati nga bangi gatogabana nabo ekibuuzo okubeera mu wiiki bw'ogabana kiro ng'ate bw'oba oyagala akanyama mu wiiki omulundi ogwokubiri ojja kulangako naye nga baliddeyo omulundi gumu. Ekibuuzo kyenjagala tugalewo nakyo pulogulaamu ya leero kankyesigamye ku luyimba lwa Basiduniya ebizibu bya Uganda olwaleero byeyina okusoomozebwa kweyina olwaleero omusajja w'emyaka 60 ebizibu byalina ku kyalo talina fumbiro talina katandaalo talina ttooyi naye wa myaka 62 ebizibu ebyo tubisse ku baddereeva nga Basudde bwe yagamba
oba ya musajja oyo omukulu mulagajja Uganda akatandaala alina kunze obutandaala abulina kubanga omusajja oyo ye yeyimirizaawo ye yekka era sovereign yeetongodde okitegeera omusajja oyo weewaawo yeewolayoko ku bintu naye era alina ebintu byeyenyumirizaamu amalwaliro ogambye mangi geeyongeobujjanjabi kakati ekyo nakyo amalagala tegaliyo eddwaliro gayinza otabayo mu malwaliro ga gavumenti katugeze naye ate mu malwaliro gano amalala nga gyegali otegeera omusajja ataddewo embeera abaana ne basoma ne bayifuuka badokita bajjanjaba bulijjo alina ensimbi ezigenda mu kiri kyogamba nti no talina akatandaala wekali gavumenti yekisooka eyimiriddewo nti weeri era esalirawo mu bibajeti zisomebwa ne tuva ku eno bajeti endala nejja kiba kitegeeza waliwo enteekateeka etegekera abantu okuva ku muntu asooka paliyamenti ya uganda weeri abantu bakuba akalulu ne balonda ababaka baabwe balangirira bonna bebaagala nze sifaayo kyemanyi nti n'abantu kati tugenda mu kulonda era abantu bagenda kulonda era abantu gye bali mu palamenti nga balondebwa abantu abasirise oba basirifu naye anti oyo omusirifu era gwe balonda tewaliwo tebamubateekako buteesi otegeera kwero si ku kyalo sebo gy'obeerera si kwe walonda ssentebewo emirimu tagikola kakati systems weeziri gavumenti weeri ekola ebintu ebiragira nti no kati gwe tokola kino abasazisa passport mumanyi muzisazisa ne muge kubanga waliwo gavumenti era nabali bakama bafe abebweru amawanga amalala gamanyi nti eno gavumenti weeri tekubaganyizibwako birowoozo era bamanyi kwe badiiringa naye kwe boogera naye so toyinza mugamba musajja mu myaka nkaaga mu talina katandalo nabirina ate kabuyere naye kyekugambye ebintu bizibu byonna bye tusanga nze nzikiriza ebinene n'ebitono era byebizibu okusomoza omuntu yenna kwasanga ngaakula myaka nkagamu era okyakula ku muntu kigalizi naye eggwanga ate ddyo kati laba eggwanga ddyo terikulamuntu kino yagenda okinyamba agenda kugeraageranya omusajja nabagambye dda nabakubira ekifaananyi ky'omusajja atudde ku kyalo nga jjajjawe yali yamulekera ettaka jjajjawe yamulekerako amaka naye nga almost abitunze naye nga ate omusajja omupangisa eyajja ku kyalo okupakasa olwaira ayina goloofa olwaira ayina ekiraalo ky'ente golowooza gwe musajja gwe wadde jjajjawe yakulekera ebintu tokyalina ogwana okwebuuzibwako okulaakulanye tusagamba nno Uganda yetunzeeko ebintu byonna tena kyeyina waliwo obubonero obulaga nno tulina ebifo areas zetutambuddemu mu maaso waliwo obubonero obulaga si buli kintu weewaawo tulina ebintu byetukozeemu kalenga kinayogedde ekyenguudo ekyebyenfuna n'ekyoko amadaga gokulabira mu malwaliro ebyo bibiri enguudo ebyentambula kitegeeza tewali bwenguzi kati ennaku zino obungi ate era bukosezza ebintu bingi empeeza y'emirimu bingi n'okutwalira ewamu era ng'omanyi omuntu w'emyaka 60 ebyenjigiriza abeera ayise mu bintu bingi ebizibu naye ate agenda bingi kanyini otugambe nti emyaka 7 oyo ye muntu owafuna Uganda oyo ye muntu naye kati Uganda wakumugerageranya ku bantu naye ebyo tulina okwerabira nti yo nsi nti wadde tumwogereza mu naye nti ensi kati nga Amerika esukka emyaka obukulu bwayo bugisukka emyaka 2 so emyaka omuntu gyawangaala ne kagibe 10 ensi kyembadde ngezaako okubalaga mbadde mbageraageranya ku balirwana baffe n'otunuulira abasajja nga bannakenya batuuse bayogedde ku kigambo demokrasi mu byentambula olwaleero bw'olaba enguudo zaabwe entambula y'e Kenya twogera ku basajja bannaffe betuvuganye nabo mu myaka akusingako 2 omusingako 3 biki n'otunuulira wano bannaffe ng'ab'e Rwanda n'otunuulira abasajja ng'abasudani abantu abatweredde for example abali mu East Africa n'otunuulira Tanzania kibadde ngezaako abalaga nti tugezezaako kusiiga ekifaananyi ffenna mu ngeri yaffe ffenna kirugendo Uganda lwekoze eki mu myaka 62 ekikulu kimu nti no tulina ng'omuntu waweza emyaka 62 abalina ebizibu byayiseemu n'ebirungi abeera n'obuwanguzi bw'abatuuseeko nze okugattiramu kyekyo kati
tulagamba nno byonna birungi oba byonna bibi okiraba waliwo obuwanguzi bw'otuukako okitegeera oyise mu buwonvu n'obugga ate era ne mu kintu kino kyagamba nti balirwana bwe tutemera mu kintu kino kitwale bantu bwe mwasoma mwenna nga muli mu myaka gyegimo era temutambula mwenna mu bulamu bw'ensi temuli ku kipimo kyekimu waliwo abayitawo ennyo nga naye mwatandika olunaku lumu kubanga Uganda lwefuna independence mu 62 galinga amawanga 2 amalala 3 agaafuna oba mu mwaka ogwo gwa 62 galinga amawanga gafunira mu kiseera ekyo kati galinye naye omuntu mbadde njagala ekyo newankubadde naye tekisaanjawulo abantu bano tuli mu nsi zanjawulo zanjawulo amawanga ganjawulo yaffe yanjawulo ebyobuwangwa byaffe byanjawulo era tetusobola kuddukira nga bwe tunakugambye bwe mwatula mu kiraasi nga entegera yammwe yakyuka waliwo kati gwosanga nga mukama wo nnyo nga yaleganya ate omulala nga n'emikisa ate okugeza Kenya yo kuva mu butonde bwayo erina seaport omwalo omunene obugiri Tanzania kakati newankubadde nti babasimbulidde kumu gwe ng'oliranira okutuweetooloddwa olina yatandika mu magoba watandika olina okuzimba enguudo ezikugatta ku mwalo olina okulaba nti olina training ekugatta oluusi ku nsi endala ye oluusi ne bwaba takirina yalina okuyimirirawo so kakati ebintu ebimu wadde twatandikira wamu naye twagejja abamu baali banene tetujja kusukkawo awo gakuweebwa muno tubadde tugezaako okusiiga ekifaananyi eky'omusajja w'emyaka 6 enkulaakulana gyakulakulanyeemu ebimulemye ne byatuuseeko mubeere bulungi